Tukomyewo ate nate nyongera maaso n'okubalamusaako abeekuumidde ku Yugi Updates. Mukwano gwange mmwe abampuliriza, jjukira nga eggulo twabawadde amawulire nga omukulembeze w'abantu amaze okuba nga asalwako nga alemesebwa ku mirimu gyabwe gye badde bagenzeeko ku countrywide tour eya National Unity Platform gye badde bagenze Palisa. Twakuwadde amawulire nga babasazeeko enjuyi zonna. Tebaakomye okwo, ne babadde bakomawo mu kudda e Kampala ku butaka, era nabo baasaliddwako ne basalibwako ne ku kitebe kyabwe ekikulu ekya National Unity Platform. Gwe mukwano gwange ali awo. Naye mukwano gwange nyongera okutegeeza gwe yeekumira ku Yugi Updates, nati ffe twewaddeyo baweereza buli lukya kubatuusaako information. Mukulembeze agamba nti naye gwe atanaba kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga osobole okubeeza guno omukutu. Mukulembeze agamba nti no, newankubadde ebyo byonna baabitukoze, newankubadde twayisiddwa mu kunyigirizibwa, newankubadde ebiruubirirwa byaffe tebyatuukiridde, ne message tubadde tutwalira ab'Epalisa tetwakikoze, naye mu kukomawo wano we twalabidde omukwano n'amaanyi agali mu bantu. Twalabye abaana abakubiddwa tiyagaasi nga tubayiseeko nga bakubiddwa tiyagaasi, era mu kukomawo ne batwaniriza n'essanyu, ne batuwivingira, ne batuzaamu amaanyi, ne batugamba nti no, Congrad waffe tofaayo liboolo kijja kuggwa. Bamuzizaamu amaanyi, n'agamba nti no, amaanyi ga People Power, amaanyi ga National Unity Platform gali mu bantu, tegali mu bakulembeze. N'agamba era we tunaasigala nga tuli kimu. Muganda wange oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, mukulembeze w'abantu, nga yagamba nti we tunaasigala nga tuli kimu, tujja kusobola okuba nga twakiivinga ggolo yaffe gye tuliko. Gwe mukwano gwange ali yeekumire ku Yugi Updates. Mukwano gwange nkutegeeza nti no, ayongedde n'awataanya ensonga, n'agamba nti no, newankubadde byonna bikolebwa gavumenti ekiraba, naye lwaki bakikola kiraga nti batiitiizi bamaze dda okulaga nti no, tubasinga amaanyi, nti amaanyi g'abantu gabasinga amaanyi. Kiraga nti nno tebasobola kumalako, era obutiitiizi bwe bakozesa okuba nga batufuvuggaza ne batulemesa emirimu gyabwe, so nga ate egyabwe gigenda mu maaso. Newankubadde message zaffe tezisobola kutuuka mu bantu, naye agambye message esinga kubeera mu demonstration, ebikolwa abantu bye mulaga eyo nga tutambudde okujja ku countrywide tour yaffe, ebikolwa abantu bye mulaga bye biraga amaanyi, ye message entuufu eragibwa mu bantu. Abagambye nti message si bigambo byokka, message tekoma ku kigambo kyokka, wabula message erina mu bikolwa, abantu mu bye mukola n'okwewaayo kwe mwewaayo. Agambye nti no, zisirabangayo mulembe gwewaayo nga guno omulembe mutuufu gwa nkyukakyuka. Abaana mulaze nkyukakyuka, mulaze nti mwagala nkyukakyuka. N'abagamba ebikolwa bye mukolwa ne bye babakolako, okubakuba emiggo, obbatuntuza, obbakuba tiyagaasi, eyo yokayoka message emala. Yokayoka message emala okuba nga tusobola okwakivinga ggolo yaffe, newankubadde batukugira okutuusa mu message ey'ebigambo. Bo balowooza nti message yaffe eri mu bigambo, naye message yaffe awo weyimiridde, message yaffe eyimiridde ku ekyo. Gwe mukwano gwange kutegeeza atanaba kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga osobole okuba nga obeezaawo guno omukutu. Gwe mukwano gwange ali awo. Agambye tebaakomye okwo, badde baddayo ewaka ku butaka, basanze ekitebe kyabwe kisaliddwako, kiteereddwako ebiggwa, kiteereddwako road blocks, nga teri muntu n'omu akkirizibwa kuyingira okujjako bannakibiina bokka, kubanga badde bakitegedde nti tugakola conference okwogerako n'abantu. Naye gwe mukwano gwange mbize yagumiza abantu n'agamba kyonna kiri, amaanyi ge muteekamu si ga bwereere, agenda kukola naye ekisoboka, agenda kufuba nnyo okulaba nga goolo ensi eri ensuubize tugituukako. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates. Nyongera okutegeeza nti no, sharinga, commentinga, likinga, osobola n'okusubscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Gwe yeekumidde ku Yugi Updates. Baganda bange bali e Saudi, Qatar, Oman, Dubai, UK, USA, mwenna nyongera mu maaso n'okubabuuzaako mbagamba nti kyemukola ky'amaanyi, naddala gwe akubiriza banno ne musubscribinga mubebezaawo omukutu guno. Mbagala nnyo. Tova ku Yugi Updates, tugenda kuba tubaleetera bingi nnyo bikyajja. Gwe mukwano gwange yeekumidde ku Yugi Updates.